nyina okumuleeta omulangira naye nga kati nali siina nnyumba, nali nsula mu apartment, mu hotel apartment. Waliwo ebiseera ebyo hotel bagitanga Norfolk Hotel, tekyaliwo naye yaliwo, ne baali bazimbye ne flats kati ng'aba long stay, kati nga kyali kinkolera kuba nali bwomu nga nina flat awo. Kati lumu ntegeka nno ajje, kati neŋŋamba nti omanyi kimba nkola nti kangule ennyumba kuba nali banka kansobolanga ne access, nkole olubiri lwa Kabaka era ennyumba nenjigula Lokabete. Olubiri lufunise naye ate abaweereza abeesigika nabo tewali. Omulongo Birigwa kye yakola kwe kusaba kitaawe amuweereze nnyina eyali e Nairobi kubanga ye yekka gwe yali ayinza okwesiga okulabirira Ssaabataka. Naye kati bwe mmala okugigula nentandika okugamba kulowooza kakati nti baani abanaabeera naye mu lubiri luno. Kaakati ate mu kiseera kyekimu nali nzijeeyo abakadde bange Kampala nga mbatutte Nairobi mu kifo bakiyitanga Bulubulu eyo, obuyumba bwali bulungi nga buli eyo Bulubulu. Kati bwe nagula enju nga manyi omulangira ajja, kwe kwewaayo ne ŋŋenda ewa kitange ne mugamba nkwegayiridde mpa maama ajja atulabirire kubanga sina gwe nsobola kwesiga. Kati Naalongo ajja ntuli okugira kyokutuyamba. Birigwa yali akyali awo ne bamutumira obubaka nti yeetaagibwa e Kampala, kyokka embeera y'ebyobufuzi yali temusobozesa kutambula bulungi. Mba ndi mu office olunaku lumu ng'omuvubuka ayingira nga baŋŋamba nti waliwo omuvubuka ayagala okukulaba, nga simanyi muvubuka era nga mugamba ajje. Kati ndi nkola mu Citibank e Nairobi. Omuvubuka najja, kati omuvubuka oyo bwajja n'ambuulirawo naŋŋamba nti bantumye. Kati ate nadda ku bya Uncle Henry naŋŋamba nti bantumye kiponzi bani abakutumye, kyojja kubalaba nga nkututteyo koze tuwa nti Kampala, nti Kampala konze singira Kampala koye kyatofaayo bijja kuba konze ti ngende mu Uganda. Kati abantu ate baali batta bintu bigenda mu maaso byali bibi nnyo. Era ngamba ti bajja kukukuuma. Akati kwe kumubuuza ekibuuzo ne mugamba nti osobola okunfunira omuntu asobola okuŋŋaanya abaana okutukuuma ng'amanyi byamulangira. Kati mulina konze nti mulina nti koyenda kati kamukubira essimu ndabo basobola okujja e Kampala. Ayogera naye ng'akomawo ng'aŋŋamba nti njogedde naye agambye nti ajja kujja ku makya munnyonnyodde. Ku makya ndi mu ofiisi ngenda okulaba azze naani. Bwe yajja naye yali Kasirye Gwanga. Kasirye Gwanga omanyi kugamba Kasirye yali twakwatagana mangu olw'okuba omanyi engeri yali mu Amerika nnyo. Twogera bye twayogera tumaliza gatoke kati nve jangu lunaku bwe luti nja kukulinda. Ng'akozesa ppanya ez'enjawulo, Birigwa yatuukira Lungujja mu Kyaddondo gye yava n'agenda e Kasubi. Twakwatagana bulungi. Kati nengamba ti kati ye nangamba tofaayo nze nja kukuyingiza, nja kukukuuma. Era Kasirye yakola arrangements. Nenyingira Uganda ppanya era neŋŋenda Lungujja
waliwo ekifo kirongojja wakabali Pres Kabali ngakuba omumanyi Pres Kabali awo kati bwe natuuka enkeera ne bantwala ekasubi kati olwo nava okutambuza byenatambuza n'okutuuka okukomawo. Yakola ebyali bimuleese bwe yabimaliriza n'addayo e Nairobi ateeketeeka okujja kwa Ssaabataka e Kenya. Aye Nairobi we namaliriza omulangira najja e Nairobi kati awo Nairobi nasisinkana abaaliwo abangi bannayuganda kuba baali bawerako e Nairobi n'abasisinkana